Abantu ab'enjawulo omubadde ba minisita ba gavumenti eyawakati, ababaka ba paalamenti, abaaliko bakatikkiro abaawummula mu Bwakabaka bwa Buganda, bannaddiini be bamu ku beetabye mu kusabira omwoyo gwe yaliko omumyuka wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Kaaya Kavuma. Maama wa Buganda Sylvia Najjinda naye yeetabye mu kusaba kuno okubadde ku kanisa Namirembe. Abadde omubuulizi omukulu omulabirizi eyawummula George Sennabulya atendereza omugenzi Kavuma olw'empisa ennungi ssaako obuweereza bwe mu kanisa. Ono avumiridde n'ettemu erikudde ejjembe mu ggwanga bw'abadde ayogera ku kisa omugenzi ky'abadde nakyo. Naye okusinga byonna abadde wa kisa. Ekisa ekiwedde mu bantu sebo ekitiibwa Katikkiro abantu basse bannaabwe mu kyeyonondero. N'osisinkana omusajja aliga boodabooda yewa ali mu ddembe lye, omuntu ali makaaga alina bubuzi bwe n'amutubumbula. Ku lw'ekkanisa abasumba boogedde ku buweereza bwa Kavuma eri ekkanisa obunajjukirwanga bulijjo. Otunuulira generation gap ab'emirembe egyo n'ab'emirembe gino kale bwe tufiirwako abantu bafaananga Oweekitiibwa ono Kaaya Kavuma bale tuba tufiiriddwa ebyokulabirako abantu be tubadde twogerako. Ku lw'olukiiko olufuzi olwa leediyo ya CBS omugenzi gye yatandikawo, munnamateeka John Katenda ayogedde ku mugenzi ng'eyaweereza Obuganda n'amaanyi ge gonna. Ebbanga lyonna Oweekitiibwa Kavuma akoze nnyo, akolera Obuganda, akolera Uganda, akolera ffenna era tusaanye tumwebaze. Namwandu Miriam Kavuma ayogedde ku bulwadde obwassa omugenzi. Ono atendereza Nnaabagereka olw'okwagala ennyo omugenzi ko n'okubabudaabuda. Sikiriza okazabadde nazo obaddewo n'ebirala amanya gaabyo ga busawo nnyo sijja kubyogera wabula nkomerero yabyo omutima gwe gwanafuuka maama atwagadde Godfrey ayagadde maama naye nazo okwagala kwe gyali. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atendereza okwewaayo okwayoleresebwa Kaaya Kavuma mu kuzaawo Obwakabaka. Bwe bajjawo Obwakabaka mu 66 y'omu ku abo abawagira abavubuka abaali e Makerere okuwakanya Obote kye yali akoze nga kyajja aveeyo bw'ati. Era omwoyo gwa nkobazambugo gwa bano bamweko Kawoya Mwebe gwatandika mabega mu bantu bano. Negotiation zonna ezamusebezebwa maaso ge n'akozesa talenti eyo Katonda gye yamuwa, simayiro ye n'okwogera nga mukkakkamu n'obuvumu n'awangula entalo ezigasa eggwanga. Obubaka bwa Beene eri famire y'omugenzi bwetikkiddwa omulangira David Wasajja. Ensonga ezo tezaali nnyangu kyokka yali mumalirivu era nga abiteekamu ensimbi ze. Olwo nno kisaanidde bonna abakyali mu bulamu balabire ku ye ensi yaffe eddemu, empisa ennungi n'obuntubulamu. Omubiri gw'omugenzi gwakuziikibwa enkya Sagala Buwaya mu Busiro wa Kiso. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.